mivuyo egiri ku ttaka ly'emutungo wamu ne Butabika nga bano babadde bamaze ebbanga nga beekwese. Bano okutuuka okukwatibwa babadde mu kakiiko akateekebwawo okulondoola emivuyo egyetobese ku ttaka lino era gye babadde wabaddeyo abakungu okuva mu bitongole bya gavumenti okuli ekitongole ekitwala ekibuga Kampala ki KCCA, ekitongole ky'amazzi ki National Water, Poliisi, akakiiko okuva mu State House akalwanyisa enguzi, aka State House Anti-Corruption Unity, ekitongole ky'ebyenguudo ki UNRA, akakiiko k'ettaka ka Land Commission, n'ekitongole ekikola ku nsonga z'omunda mu ggwanga, ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntobazi ekya NEMA, wamu n'ebitongole ebirala era ng'olukuŋŋaana luno lubadde ku ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga mu Kampala. Tukooye abasajja sibalaba abakazi ku gurupu yonna teri mukazi bona abasajja tujja kwata tubatwale mu kooti. Abatuuze balombojjedde akakiiko kano ennaku gye bayiseemu ebbanga lyonna era nga bagamba batuuse n'okusibwa watali nsonga. Kyokka nga ne mu kkooti abasajja bano Martin Mayeko ne Joseph Odoi kigambibwa okuba nti bazigulirira ne batafunayo bwenkanya. Waliwo emitana kansala Nagujja abadde akolanga kansala w'e Bugoloobi. Omukyalo oyo yagwa katakyali kansala naye y'omu yazimbye amayumba ku gulawundi awo ne kansala Amoni bakozesebwa okuba baliko bakansala era balina ku ssente batandike kusigala nga bawamba ebintu by'abantu. Twatuuka ekiseera okusalawo omusango kwali ssaawa 4 kyatwewuunya bwe twatuuka mu kooti Mr. Musene n'atugamba nti judgment ekoze ekya ebuze. Abatuuze okuli Masudi Semakula Katamba nga mutuuze w'e Butabika balumiriza ebitongole bye by'okwerinda okubatulugunya okuli ne yali RCC w'ekitundu kino Anderson Bulola okukozesa yafeesi zaabwe ne babakooza akajiri. Bajja nga batukuba ne bakuba sekuritale w'oku kitundu ne bakuba chairman Isaac na fayiro zajja ne zitambula paka wa DPP. Kyokka olw'okuba nti ensonga y'ettaka lino ebadde yeetooloolera nnyo ku bantu bano ssentebe w'akakiiko kano akaateekebwa akakiiko akalwanyisa enguzi nga kasinziira amaka g'omukulembeze w'eggwanga aka Anti-Corruption Unity akakulemberwa kano Edith Nakalema kalagidde poliisi okukwata abaami bano babitebye engeri gye bazze batulugunyaamu abantu nga bakozesa ebitongole bya gavumenti. Ssenkulu wa KCC Edith Kisaka agamba nti ensonga z'ettaka lino ziri mu kkooti nga KCC etesobola kuwabwa nannyini ku bantu bagamba nti balina olukusa okuva mu kitongole kino era ayongeddeko nti abantu ba NEMA beeganye okuzimba mu lutobazi kubanga KCC etesobola kubakkiriza. Bwe kiba nti KCC ewadde approval ate nga NEMA yakigaana kibeera illegal. Kano Edith Nakalema agamba nti bamaze ebbanga nga banoonya abaami bano kyokka nga bazanya jangu nkwekula era labudde ebitongole bye by'okwerinda ebiremereddwa okumalawo obuzibu buno nga byekulubeesa n'abagagga bano. We shall investigate them and again we ask the investigators who are present in the meeting. I will not point out their names, but we shall investigate the issues of impersonators, those that have been claiming to work for government. Ono era agamba waliwo abantu abalala abakola obufere ssaako okutulugunya abantu nga bano bakyekukumye wabula n'aweera nti omukono gw'amateeka gwa kubanoonya yonna gye bali. So we have agreed that the Ministry of Lands and we called the Permanent Secretary, Ministry of Lands. She promised that this week she's going to form a committee. Boundary opening exercise will start. Ronald Kitanda ne Richard Mwanje, BBS Telefina.